Omuwanguzi waffe tukwaniriza nnyo. Amin. Ekitiibwa kya Mukama. Amina. Abooluganda mwenna mbalamusizaako wano ku Muwanguzi Tawanika. Era nebaza Mukama andeese wano eno okubeera ng'ate ngenda kumujjulira. Amanya gange mpitibwa Phiona Namuddu naye nga Mukama yannyongerako eridya Kaganda y'omwami wange. Phiona, family Kaganda, Phiona. Yes. Hallelujah. Amen. Nga tusanyuse munange okutugulira wiiki eno Phiona. Amen. Ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama. Mikono gyaffe abalungi akaseera keeko Mande eba Mande ekitiibwa kya Mukama twebaza Katonda. Mukyala Phiona, mu programu yaffe n'enganzi gy'omanyi obulungi wali ogituddeko gwe mulundi gw'ogusoose wakisanyukirako wakyeteekerateekera n'ogamba luliba lumu Mukama ng'akoze ndigera ne mujulira kyali kitya? Eno programu nkibeerako nnyo era nange nawangulirako naye neŋŋamba Katonda nange tibulikera olunaku lumu nga nange ndi ku Muwanguzi naye Mukama akikoze leero kwendi. Wow. Abali eyo abalina we bayita bagumenti nabo bakola endagaano ya Mukama. Nze tebyali byangu naye abadde Katonda we Mutundwe ye Katonda ddala. Kale ojja kutubuulira watandika okutegeera obulamu bwali batya mukwano. Kati natandika otegeera nga mbeera na jjajja. Naye jjajja oyo nali manyi nti mbu yazaala maama. Naye si ye yali amuzaala. Naye we natandikira okutegeera nga ndi naye ndowooza nga ninga myaka 5 ng'ewaka waliwo omukadde gw'ajjanjaba. Naye omukadde oyo era no yamutenjabako akaseera katini nnyo n'afa. Kati bwe nagenda nkulaakulaamu kati n'ekimanya mbu omukadde oyo yali azaalira ddala maama waffe. Kati era natandika okusoma ng'era ndi na jjajja oyo. Kati jjajja oyo yali teyazaalako ku mwana yenna mu nsi. Naye jjajja yali muganda wa jjajja yali azaala maama. Kadduka emisinde. Jjajja muganda wa jjajja yali azaala maama gye wakulira. Yes. Kati jjajja kulwokuba yali nga teyazaala ku mwana. Kati maama wange bwanzaala. Kati namugamba nti nga bw'ozadde omwana oyo mumpe mukuzeeko nange nkuzeeko omwana mu mikono gyange. Jjajja twakula naye era nentandika nasale nga ndi naye. Kati naye nga jjajja yanjagala naye nga twali mu mbeera nga si nnungi n'akamu nga mbeera ya kyalo. Naye maama wange mu kaseera ako kye nali mmanyiiko yali akola era ng'alina kasente. Olwo eno maama gwe first born? Nedda. Yali azadde bameka okugabirako jjajja oyo akukuze ye? Yali yakazaala abaana 6 nga nze nsembayo era kyenkana yenze nasembayo kubanga era abanzirako bonna baafa. Kati bwenta andika osoma nga tuli mu mbeera naye nga si nnungi n'akamu nga kale ya kyalo. Nga tuli mu mbeera nga ya kyalo ddala. Kati jjajja oyo kye nategeerako naye yali yakadde okuva e Kampala kati nga zze nga abeera mu maka era gali ag'abakadde be. Naye ennyumba eyo yali nkadde nnyo. Akaalo matendo kali ludda waako? Akaalako kali awo kijja bijjo. Kati enkuba yatonnyanga enzijjukirako kale. Kati nga jjajja alina wankwatira bw'ati naye nga bwebeeramu embuyaga ng'olabira ddala ebisenge nga byenyenyawo bigenda bagwira. Naye nga jjajja mu mbeera eyo yonna nga anjagala nnyo era nga mpita mwami yakula mpita mwami.
kati mukama yatusobozesa mu mbeera eyo jjajja n'azimba ewalala kayumba naye nga mama nga amuyambyeko era kati ne tutudde era mu nnyumba endala kati eyo n'egwira ddala kati ne tutandika okukula nga ndi ne jjajja kati n'ensoma ngera nga nina akasomerera nno kensomeramu awo ekijjabijjo naye ng'era mbeera nga olwo maama bwe yantwala eyo ewa jjajja kati ne maama naye olwo ayingira mu bulamu bwa jjajja oyo naye jjajja oyo kye nategeera baali bakyala nga bannamasole kale nga mu famire yaabwe mulimu namasole erinnya eryo ddene ndiwulira naye ddinnyonnyola omuzaana ne namasole nnyinza okuba sibaawulanga kati namasole yaba azaala kabaka kati omu ku bajjajja yali yazaala kabaka kabaka oyo oba mwogere oba musirikire babeerawo ekisa kya katonda tuli mumanya mu maaso eyo kale kati ekibuuzo yali azaala kabaka kati nga famire eyo ya kitiibwa era nga ne ku kyalo okwo eyo nga famire nga enannyini kyalo ekyo kyonna era nga buli wotambula bagamba oyo n'omuzzukulu waawo kale nga oba wa kitiibwa kati ne tukula naye jjajja bwe ntandika okulakulamu nzijukiranga oba ndi mu pefiri jjajja alina we yantwala nga kati abeeranga n'embuga embuga ez'enjawulo ku kyalo okwera naye waalingawo embuga gye twagendanga buli lwakusatu kati nga jjajja ntwala ne bafumbayo emmere baatiranga kufumba mmere nga binyebwa mulimu obutiko ebityo naye nga binyuma kati nga mmwe mulya kubanga nga ndi mwana kati ne tubeerangayo nga bwe tukomawo bwetyo naye nga mama wange akola nga alyoke ngera ng'alina ssente kati mama bwe yajjanga okutulaba kati nga jjajja olumu era ng'amutwalayoko eyo kati namugamba munange nno ojja kuseesaako mu kyoto suulako wano ssente biki kubanga abo bannamasole bo tebaloga azini nti badafuwa emindi biki ebyo kubanga bo nti bakitwala nti bebakamala nti bebanannyini byonna kati atuula butuuzi wali n'asaba kati maama ebyenfuna ye bitandika okutaataaganyizibwa maama afuuka nga talina ssente embeera y'okusoma awo nefuuka nzibu nnyo kati ngolo maama aleese ne gundi sisita wange gwe nali nzirako kati nga tubeera awo naye nonawo awe wa jjajja kati naye ng'era jjajja nga tayagala nnyo oli sisita wange era ng'asinga yajagala nze kati embeera kati bwetandika okuba embi jjajja nga atawana ne ssente z'okumpeerayo nsome naye nga nonno nga sente ntono nnyo olumu 2, 5, 3 naye nga zibula nga muli mu government school yes kati tukula era mu mbeera eyo kati kyenzijukira nali ntuse ndoza nga ndi mu P4 kati waliyo embuga enkulu ku kyalo okwo omwo mu nnyumba eyo mwe baazaalira ddala oyo kabaka eyebeera embuga enkulu bw'oyogera embuga oba otegeeza ki kale lubiri kati ffe twaluyitanga mbuga ndoza lwe andibadde kati olubiri embiri ez'enjawulo naye nga zino zo beebana abali ku sayidi abazaala kabaka yes kati omukadde yali akuuma eyo embuga enkulu atuuka batabani be kati nga bamusengula bamutwala mu kibuga kati nga jjajja wange
kati ne bamukwasa obuyinza dde mu mbuga enkulu eyo bane twasanyuka kubanga gaali maka manene kati nga tetugabeeranga munga maka manene wali nga we watuukira abambejja ate nga abambejja babanga balungi nga bamyufu kati ne tusanyuka nnyo nga tulaba nga tubadde nga tubeegomberako mikolo nga tulabya ddala kati tugenda kola tugoberera nabo balabirira ddala awo kati ne tusenguka naye ngolo okuzeekuza otegeera ebintu ebirungi ate omwana w'omukyalo mu pifa abeera ategeera nnyo kati bwe tutuukawo tutandika olaba ate ebyenjawulo kuba waaliwo omwo nga mu nnyumba omwo mulimu ekisenge kya mukyala wa kabaka oyo yennyini Namasole era kyo nga bw'otuukamu nga mulimu amakeesi gano ng'ag'abaana abadda ku masomero gano ageegundi ebibaati nga baagapanga nga mangi nga tulina wadde ne woyisa ekigere kati kye nategeera oluvannyuma bansibirangamu balongo ng'abalongo bonna abaazaalibwanga mu kika ekyo kati nga bwe babaalula kati nga babateeka eyo kati waliyo n'ennyumba nga nnyumba nnungi nnyo kati nga omwo nga mwe baazikanga abakyala ba kabaka kubanga oyo Namasole ebiseera ebyo kati yali Namasole wakusatu kati ennyumba eyo kati twagendangayo kubanga babaziika omwo bababikkako embugo kati mwe bwe mugenda omwo ng'oyeramu bekine nga mu kaseera ako ŋŋendayo era n'enjerayo biki kati ng'olumu kati nga jjajja wanyiiza kubanga yanjagala jjajja kati nga ndina wakyejo kati nga bwanyiizaamu ŋŋendako eyo misana kati nga ŋŋamba naye nno weetwala eyo emisana mutuntu naye ko ndisangayo omukulu w'embuga olikiraba kati nga kati tubeera awo mu bulamu obwo ebyo nayo nga byewuunyisa ennyumba eri nga ku kyalo okwo yes kati nekyenerabidde kati nga ku kyalo okwo kati nekyasinga ennyo tusanyusa nga buli asoosa okubaza emmere kubanga buli omu ng'alimira ku ttaka lyaffe nga buli kati nga weeba sizoni tino yakukungula ekibirebiri obanga kasooli watuusa olina okukutulako ekibbo kati n'okireeta embuga obanga wasimba lusuku egundi erisookamu olina olireeta bijenyalu kati twalyanga bano abayisa omwenge ku kyalo ng'endeku eyo erina okwambuka embuga kati akabisa ako nga kakolera Phiona kati nga kati baatemanga ennyama mu sitenseni ku lw'omukaaga kubanga nga kyalo kati ng'ennyama bagitunda ku lw'omukaaga naye ng'era olutema ennyama olutente kati nga basookesaako ennyama y'embuga kiro y'embuga era ng'eyambuka ennaku gye mwalimu nga tulya bulungi kale ng'adde ng'abeerawo bino nti mbutofuna byakwamba kale era ng'aliwo ezo embeera z'omukyalo ezo okwambala si kwe kuli awo bikini nga mulya bulungi akakuku ate eri nga kinga waliwo ensuku nnene nnyo olaba kati nga buli omu asaka wafe abanaku abo batalina biki kati kati awo nengenda mu P5 naye nga mama afe obulamu bweyongera kumunyiga naye kyenzijukiranga mama kati ate bwe twasenka okudda embuga ate mama n'agendera ddala ebuziba nga jjajjamu ayongera amugulirawo abalongawo bonna bonna n'asuulamu ssente kumba obulamu bwa mama kati nga naffe tusuulamu ssente ogwo tegubeera mu kisolo mu nsi eri nga gwe bagulirawo abalongo yes kwegamba si wonna nti babagulirawo si ekibeera era si buli omu era kati mpozi nekinategeerako lumu mbeera neetoolodde manjo
kubanga ezo ennyumba zirina engeri nga gye zaakulamu kati nga kubeerako shade bbiri naye nga buli shade ng'erina ensonga. Kati mba neetoolodde manju nsanga jjajjaffe afukamidde alina gw'ayogera naye ng'ali mu kumulamusako katugambe nga omugenyi omukulu owo kagambe nga onagamba ssebo tusanyusa okukulaba munnange weebale kujja kutukyalira biki kati neŋŋamba jjajja ali mu kwogera naani nga twamulaba gw'ayogera naye kati nensembera ngenda osembera bannange nga wali sesoti eyakula neetegereza omusota guli kuba nali nga ntegeera bulungi naye nga musumba jjajja nga tonfuna eri ntiisa mbwe ey'omusota nga munnaye mu kaseera ako olaba kitiibwa kubanga jjajja yamunsuubizanga omulaba akulira embuga iye mbwoyo yakuuma embuga ng'omusota guli munene bwana wandibadde nga gugenda kutuuka ku mutwe kati nga waliwo akakomo naye nga ka gold katonda wa akakomo nga ka gold yes naye mbu nga gubaddewo emyaka n'emyaka kati kyosanga jjajja ali mu kubuuza naawe n'ogulengera bulungi bw'oti naawe wakufuna omukisa ogukubiraku ddala amaaso naye nze jjajja kati teyanzikiriza kusemberawo era nenvaawo nagamba muzzukulu ddayo kati tunasebo gyebiri mu nsi mikwano gyaffe abalungi munzikiriza tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe ezijja twakatandika butandisi eyakatwegattako wange nkuwulira kati munange ojjukira we tukomye nga ndabye omusota kati bwenzirayo kati olunaku kati neluyitawo kati twabeerangawo kati netulabanga ebintu eby'enjawulo naye nga buli mu mwezi wabula olunaku lwesita kyajjukira waabangayo okuyanika ku balongo abo okubaanikako ebweru naye nga lwe banaabaanika ng'abambejja bajja era nga tufumbawo emmere naye lumu enkya kyewuunya nakati nga waliwo keesi ezigaano liyimuka wansi ne bazifukaamirira jjajjayo n'azifukaamirira n'agamba balongo battu mukkirize mbaanikeko keesi ziri ziba tezizitowa kubanga ebyo ebintu tebibeeramu bingi naye nga keesi ne bwoleeta omusajja nga tagijjaawo wansi tegibanga emidaali oyambala mu bwambazi bagiyita migo kati ngajjukiramu buli keesi erimu ng'ogwo omuggo bwe guti naye keesi n'egaana okuva mu kifo olumu kati nga bajanula oba neeremera mu lujja jjajja kati n'afukamira kati n'agyegayirira kati bw'agyegayirira ennyo kati awo neeyimuka mu kifo keesi obukeesi olowooza keesi naye nga mulimu ekintu munaye kati twakuliramu emu eyo embeera nga tulaba ebyo byokka naye ng'ate ekyewuunyisa nga lwe banaayanika abalongo nga mikolo ki egyakolebwanga kubanga n'abantu lwakinki abantu abamu bava eno e Kampala ne bagenda mu byalo by'ewaabwe era wabeerayo oyo laba mukongozi w'ekika akuuma abalongo abo so yoyo jjajjaffe yali ng'abakuuma olwo kati ngera nga wabeerawo okwetala tugenda kulya naye nga tebibeeramu munnyo naye nga biwooma kale kyenzijukira nti ffe twabyesunganga mu kaseera ako kati twagenda tukula naye ng'ebyo bye tulaba byokka naye ng'ekisinga ennyo okwewuunyisa kati ng'obwa kale nga Namasole oyo yali yawana echurch ettaka ey'abaprotestant era ng'eri ku ttaka lyaffe eryo naye nga jjajja ono akuuma abalongo kati nga ne mu church ng'ate mukulu tekirina buzibu eyo era nga ne mu church wamma nga tukiikira ddala bulungi nnyo kati olwo gw'osoma ebitundu eddoboozi lyo ndaba
lyagonjebwa olwo nali sinatandika naye olwo jjajja aŋŋamba ŋŋende gayaza nsoma omusomo gw'okusibwako emikono nagwagala nnyo kale nga buli kye baŋŋamba nga nkyagala nnyo ng'ate ndi mujjumbize kuba kale wabangawo love eyo nga tetulina ssente ziri awo naye ng'ewaka waliwo love kati nga buli kimu okikola ku lwakwagala kati n'ensoma omusomo gw'okusibwako emikono kati kyesitagande kati wakati kati awo waliyo brother afe omukulu mu baana ba maama wange atuuka afuna obuzibu eyo gye yali abeera afunisa omuwala olubuto omuwala yali wa myaka nga 14 kati ku kyalo eyo baagala omumusiba kati maama wange abagamba mujje muddukire ekijabi ene wa maama wange bajja n'oyo omuwala kati we bajja kyenzijjukira kati jjajja abawe ekisenge naye kyenzijjukira baali bakamalawo nga mwezi gumu musumba twalina enkoko zaali nnyingi nga tulina enkoko eŋŋande waka nga twazituuma n'amanya naye nga nnyingi nga tulina enkoko nga 30 naye nga ŋŋanda musumba enkoko zaafa nga bubazi iye mu kaseera ako nga bwe bali musumba enkoko zaafa zonna ne zigwawo ne tusigaza enkoko ezo kati enkoko bwe zaamala offa jjajja n'atandika okulumbibwa obulwadde nga ndaba anafuwa ate nga n'ebisabyo nga maama wonge byenfuna bifiiridde ddala banayawonga okusoma kuzibu nga buli kimu kifuuse kizibu ffe nga tetukyalina waka mmere ng'ebintu bifuuse bizibu kati brother wange oyo bamala ndowooza eri bitereera baddayo ewaabwe kati bwe baddayo ndowooza waayitawo nga baba nga tini nnyo awo jjajja obulwadde bwamukuba wansi yali akaddiidde ddala myaka gye oba yali tannakaddiwa nnyo yasobya kyenzijjukira yali myaka nga 6 yali akyali muto kati jjajja obulwadde bwe bumukuba wansi naye nga mpulira bubi bannange kubanga nga ye jjajja nkuzizza nga gwentwala nze nga sirina laavu ya mama kati mpozi kyesitakugambye nti mama wange kale nga ekulukula okuba nti nali nkulidde ku mukyala nga mukakkamu ate nga mama wange ye wakale nga ye wa speed muko mukambwe biki nga simwagala bulungi kale saafuna kumwagala mama ate ne jjajja ndowooza yali nga alina byamanyi ku maama wange dda kati nga ensobi ezo nga ajja n'azinyumiriza nembeera ng'omutima gwasesetuka ku maama kati nga jjajja gwentwalanga byonna kati munnange jjajja agonda nga nekimpisa bubi nnyo kati oyo jjajja namasole yaliko ebiseera ebyo ajja mukimamu twala ensambya mu ddwaliro kati okumukebera nga bagamba alina aniya kati nga bamulongosaamu aniya kati nga bamukomyawo ewaka embeera era teyakyukamu nentandika ekyasinga okuntiisa ennyo nga nze sirabangako nga twafumbye emmere mbu nga tekuliiko nva ng'ebintu bikyuse ng'odda ku ssomero n'osanga nga waka waliwo olumonde yekaba naye nga tekuliiko nva ate nga jjajja nga ankuzanga ŋŋamba omukazi tafumba mmere kutali nva ebintu nga binneewuunyisa olwani aliwo akulabirira kati ng'aliwo jjajja oli ne yakumanga embuga eri gye twagendanga edda olwo kati nga zaabe ng'amujjanjaba kati nga naye ajja n'asibawo ekiro n'agenda ewuwe kati munnange sente kafunse kazibu yes abaleeta balongo tebabawa ku ssente nga tebakyajja bonna nga ebintu nga bifuuse kati munnange jjajja bwe bamulongosaamu aniya era teyaddako mabega nti awone n'abeera ku ndiri jjajja n'alwala nnyo era nga kubanga natuuka buli omu ndowooza n'akowa bino ebyokumujjanjaba ne bamundekera mu nju
jjajja nga nze neewaayo olumu lwafunyemu ng'olumu afunamu kagayimuka nga nze ngenda omunaazoolo nga nze ngenda okumusitula naye kati ne tubeera awo ne jjajja kati jjajja kati kwe kumuzaayo keera mu ddwaliro Ensambya kati ne bakizuula mbu oba ekibumba nga kyasiriirako paati kati kyesitagambye yali nga kale awoomerwa nnyo nnyo akawalagi kati naye ng'ajja kanyweranga waka kati ndowooza ng'oba kaamuleetako damage eyo bannange jjajja kati ne bamugoba Ensambya nadde waka ng'ali mu mbeera mbi kati ne tubeerawo naye ng'ebiseera ebyo kati nga wengenda kati neesoma omusomo gw'okusibwako emikono ate kubanga guba gwa myaka 2 bwe mba seerabidde kati ne tubeerawo mu nsumba nga ndeka mufumbidde caayi biti n'engero osa anga olumu kati nga tyafunye wadde n'agamwewa nga yeebase munaye kati ne tubeerawo jjajja kati nali kwolwo olunaku lwe banzisaako emikono muli ekiro jjajja yali yanzuukusizza kati naŋŋamba Phiona ngenda kunze ne mugamba olagawa n'agamba ngenda zinemese ezibba emitwalo munange zakazintwala kati ne mugamba jjajja yi mese ezibba emitwalo anti kati olumu twabeerangawo kati nankuba olwali naŋŋamba kale nga tweragala avunga mwagala kati ngaabeerawo n'agamba seka nnyo gwe mese ezibba emitwalo zino nno we siri kunzibako oliraba bwebityo kati koolwo nakiŋŋamba bw'atyo kati naŋŋamba naye ŋŋenda kufa naŋŋamba naye totya bw'oba bwe naafe era ngenda sigala naawe kuba kati kyesitagamye nti buli ku makya buli bwe yabanga agenda olima nga alina omuntu gw'ayita ng'agamba jjajja ng'alimanya jangu tulimire omuzzukulu kati saakimanya kati yaŋŋamba ano nga agenda fa nti nze nti naye otuyitanga nze ne jjajja ng'alimanya nga tukuyambeko era naŋŋamba mbu bwe togenda kubeera nga nnyoko akeero sitama ku butebe kale mamange ng'akola mu kitongole ekimu kyesitagenda kwatuukiriza gw'ogenda kuba nga oli mukyala mu fumbo naye ojja kumpitanga bonna bonna neetaagiranga mu nsonga yonna kati ekyo ne kiŋŋumya mu kaseera ako munange jjajja bwe yakiŋŋamba ekyo kati n'atandika okuyiriitira muli mu nnyumba babiri naye natya nnyo ekiyiriitira ekyo n'enziruka emmange eri kati neŋŋenda mpita jjajja oli kati najja n'asulawo naye nga ndaba beeteekateeka ewaka kati ne bayita bano abasabira abalwadde kati ne wabeerawo jjajja yagamba era nga muganda we n'agamba buli lw'oliwulira abo abeesabisa abo boolaba abo nga beesabisa wee bati omanya omulwadde agenda kufa kale nga tobifaako nnyo kale nga kikuluma nekula okuba nti oli mwana muto nga tekikubeera nnyo ku mutima kati enkeera nali nga bagenda kututikkira musomo gwa kusibwako mikono bannange naye nze nenyumizako ne ku mukwano gwange gwe twasomanga naye kati ne mugamba nno jjajjange mulwadde nnyo era nnyinza n'obutamusanga ewaka nangamba bambi kati twakomangawo ssaawa zaalinga 11 kati ezo ennyumba z'embuga zaabanga nga ebeera kasozi bweti naye nga ne bw'oba kukuba eringa olengera kati nagenda olengera kati nga nvuddemu bwe nti awo mu mmotoka kati nenengera nga baguddewo enzigi zombi bweziti ate ng'ezo enzigi teziggulwa ezo ez'emiryango nga teziggulwa
kati ningenda nga nsooba mpola naye nga manyi mpulira nkutuse kati ngambe nzijezo lwakize ggudu yakigamba kiro yakigamba usawa nga 11 awuleggulo ekyo ningenda nempita jjajja gitofaayo baziggulaawo kati ntuuka bwenti ngewaka waliwo abantu naye nga tebakaaba kati natya n'okuyingira straight mulyango ogwo ogwali omuggule kati nempitira eri emmanju kati nensangayo jjajja oyo gwe nayita ekiro kati naŋŋamba munange no jjajja waafudde nali mujjanjabye nnyo naye saakaaba nali kale nga mujjanjabye nga byendabye bingi mu kumujjanjaba kati nga ŋŋumye nembeerawo ne tubeerawo awo buli kimu ne kigenda mu maaso obuddeko olw'ekiro ne buziba musumbako olw'ekiro kyennyini ekyo jjajja natandikirawo mumuloota ne muloota bula kyenzijukira oba ate kuulu nga tebannaba namuziika nga akyali mu ddiiro wali nze eno mu kisenge mwe twali tusuze era nze ne mmulooterawo naye ne ŋŋamba ndowooza lwakuba muloose ki byonna ebyo ne bibeerawo baaziika jjajja kati nga tusoma ng'ate maama nene embeera gy'abeera mbi ngoba kati olwo nga ndi ne sisange kati ngoba nga talina oba na waakututeeka maama kati maama n'awulira nti no ate mbu waliwo omukadde agenda okukuumawo kati maama n'ateesa n'omukadde oyo twali twamulabako era naye era nga wa mu kiko ekyo kati omukadde n'asengula ebibye kubanga mbu embuga tebagiggala kati n'asengula ebibye najja kati ne tutandika olwo okubeera naye era gwe osigaddewo wekka nedda nsigaddewo kati olwo ne sisita wange kati nze tebanjagala abo ababiri sisita wange n'oyo omukadde kale nga nange nali sibaagala ekyejo nga ndaba gye bakuyisaamu nga ndaba nga balina kale nga bakutuma emirimu babeeraawo kale nga tebanjagala kale nga tetukwataganye nga nze nina oba n'ennaku ya jjajja nga nnyinza obbasanga nga bafumbye emmere kati nga bagifumbye bubi kati ne mbagamba kale jjajja bino tasobola na kubifumbayo weematira ebintu weebityo kati tebanjagala kati jjajja oyo kati yajja ayinayo omuntu eyajjanga n'amukyalira kati nakyo twakiraba nakyo nenkiraba nakyo nekimpisa bubi nnyo nali sitabangako jjajja ng'alina omusajja nabyo nebinkola bubi nnyo jjajja oyo yalina emyaka tewagiraba gyali mitonotono ng'ejjondozi owuwo yalina mingi munnange jjajja oyo ate ono ye gwe baatuwa yalinayo mukadde era ng'alinayo ekikadde kye alabika yali taata omwami we ndowooza ye yasengula embuga ye omwami n'asigalayo eri jjajja oyo twali nga tumumanyi bulungi nga we yali abeera kale yali yafumbirwa yali mwannyina wa jjajja kati nga yafa naye waafa yali yaganzaayo kati oyo omuntu we yajjanga n'amulabako kati neŋŋenda gwali omuligo ogusooka okulaba omwami n'omukyala ng'era nakyo kyakutawaanya ekyo kubanga nze nali siberangako wadde n'abantu abafumba ewaka nga sikirabangako ate bano nga baba nga batamidde kale kaŋŋambe saalimu bwonoonefu ng'omwana wagamba nti mwonoonefu biki nga ne bwe ndaba ebyo ate twali tusoma nga naakamala ogwo omusomwe kale baatubuuliriranga era kati nendaba nga ate ono ye jjajja bannange tagenda soboka kati neŋŋenda emmanga ne muloopa eri ewa jjajja eri namasole ewa oli jjajja akuuma embuga kati ono jjajja namasole ebiseera bye ebisinga nga abeera waneene e Kasubi kati ng'enajjayo ng'aliwo ebyetaagisiza kati munaaye kati bwe muloopa engeri nali nti ndi mwana muto
kati naye ate yandoopa ebisinga omusango gunsinga balaba nga nze sikyasoboka bagamba oba nekisooka bakukuza bubi biki bwebityo batugoba olwewaka ewa jjajja oyo kati batugoberawo ddala omukadde olwagamba nze bano abaana sigenda basobola biki era bandigenze ewanyaabwe biki bityo kati tutandika okubeera ku kyalo ko nga tubonaabonanga n'omuntu alaba nga tukola ki olwo muvuddeyo mu mbuga olwo nga tetunavaawo naye nga embeera gye tulimu ng'oli atulaba nti abaana bano kati bakola ki kati lumu awo nga tunatera ovaayo nali nva kukima amazzi kati waliwo olujja lwe twayitangamu era nga lwa mukyala mukulu ampita aŋŋamba nze kuba nali nga nina empisa musumba nga mbuuza ku kyalo musumba nga nfukamira kati jjajja oyo ampita kati wampita ŋŋamba olaba jjajjaawo lwaki yafudde konse ne mugamba nedda naŋŋamba jjajjaawo yafudde kikolimo konse ne mugamba kikolimo kyaki naŋŋamba ojjukira bali bannyoka abajja ne mukyala we ne bakolera omwo ebyekikulu omwo mu mbuga kale nga bagamba nti eyo ennyumba eba yabwakabaka nga yazaalirwamu kati kabaka yekka temuddamu kubeeramu muntu yenna abeeramu mu kikolwa ekyo okitegeze musumba kinabadde nkubuuza nti osanga basobye ebintu kati awo nno nenkitegeerera nno nekinyingira kati neŋŋamba buno bwe bulwadde obwa ssejjajja yasobye ebintu olwo famire yammwe si ye yakireese ekyo jjajja okugenda olwo maama waffe kubanga famire yo yali tekiriimu kati musumba obulamu bukalubira ddala ew'omukadde awo era tukwate ekkubo tugenda okunoonya maama kati maama waffe yalinga abeera awo seeta kati tutandika obulamu bwo kubeera ewa amaama wamma nga obwewa maama buzibu nnyo ate nga bo sibusobolerako ddala maama ekisooka nga ye mumanyiko ensobi ze zonna nga jjajja akuze nga aziŋŋamba ate ngenda okumutuukako ng'ate nga naye mukambwe naye ng'ono ye sisita wange ye nga akuze naye olwedde nga ye amwagala naye nze obulamu bwankalubirira nnyo era nasinganga kubeera na mikwano kati ku mikwano egyo waabeerawo omukwano ogumu gwe nabeera nagwo nga bawala bakulu nga bansingira ddala kati nga balina brother waabwe kati oyo mukwano gwange ampangira brother we ku lw'okuba nti mu kaseera ako ndabika nali oba njagayagga funa mukwano kaŋambe kufuna kwagalwa ekuzaawo omukwano gwe yali jjajja yes kati kati olwo bwampangira oyo omulenzi tutandika twagalana naye omulenzi yanjagala nnyo kubanga yansanga nga ndina mwana muto nanjagala nnyo nga olwongowezezza emyaka emeka egyo maama lwe bakwagala ennyo n'otegeera nti banjagadde omanyi laavu yeki obala okwaka kw'abavubuka kwewuunyisa olwo wali olina emyaka emeka emyaka kyaka oba nga ndi myaka nga 15 mito ddala 15 mito olwo ng'oli mu kyakumeka musumba ku lw'okuba nti ebyokusoma byataataagana olwo nga maama oba nga atadde mu P6 naye nga kale nga ndi katono kale nga tosobola kubeera awo n'osuubiriza oba myaka gyange musumba tutandika okutambula obulamu n'omulenzi oyo kati twalina omukozi eyali akola ewaka waffe lwali lunaku lwa 6 maama nga yagenza okukola naye nga teyaleseewo mmere naye nga nze mwana ali ewaka omuto maama gwe yeeraliikirira ennyo
kati mama akomawo kusawa nga 7 amanyi nti nja kudda ku ssomero 7 kubanga ku lw'omukaga kati nga tukomawo 7 kati mama adda ku ssawa 7 mangu nnyo papa nti mbuna nfunira ekyokulya kumbe nagenze dda wa mulenzi naye nga n'oyo omukozi amanyi kati nga n'oyo sisita wange amanyi bonna gyendi kati omukozi oli afuna obujja kati mama wange agamba oba omwana wange bambi kati yazungiddewa oba kati enjala emulumirawa omukozi kati n'amulumba mu kinaabiro mama yali anaaba n'amugamba naye senga omanyi oyo omwana w'omuto gy'ali wandisirise mama yeesiba bwensibireeso n'agamba mbuuliraayo gy'ali mama n'adduka ng'ali mu leesu ne bamuleeta mu nnyumba omwo nga mwentuli naye omulenzi yamuyita mu nkwawa bw'ati mama n'ankwata mama n'ankuba emiggo kati olwo n'atukuba n'oyo sisita wange kubanga yakimanya nti n'oyo sisita ng'abadde amanyi mama n'anoonya laavu omulenzi alina kye yakuwa ekikubisa emiggo bwe kiti oba bigambo bikuvaamu ng'ejjajja bye yali alina okuwa ng'olaba yabirina ndabika nali nnoonya laavu naye nga n'okwaka olw'okukuze ndowooza atukomewo mikwano gyaffe abalungi tudde nti maama akukwata ajjako ategedde nti ne mukwano gwe yalimu muganda wange yakitegedde yalimu atutuggalira mu nju atukuba ekyalo kyonna kimanya nti oyo omuwala waawo yabadde alina omulenzi bamukutte lubuna emirembe gimbula olwo yo omulenzi addukira ddala ku kyalo kubanga ffe mama waffe nga mukazi mukambwe ennyo nnyo nnyo era nga bamutya nnyo 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 kati bwe mbeera awo mama nga byaba akulangira buli kaseera ate bekigwa ku mukyala nga ne woba ogenza oba n'olwayo ku dduuka agamba kati oli muki mbasajja oba kusomera kugambayo gwe osoma biki kati nembeera awo ennaku n'ennyambala eri eyajjajja oli nga mulowoozaako nnyo kati kyenerabidde okugamba musumba bwe tuvayo kati nentuuka ewa amaama neyongera okuloota jjajja kumpi nga buli lunaku muloota ngajja naye nga mulootera mbiroto bya ntiisa ngajja nanakugamba naaza nze naaza kati ne muloota nga nsula naaza muntu oyo oba mulina ekintu kye mwali mukoze wadde twayiseewo nzikiriza nkubuuzeeyo ebiseera ebisinga abafu balemerawo lwaki endagaano gy'oba wakola naye naddala mu kufa simanyi oba tolina kintu kyonna kye bakozesaako omuntu oyo ng'afudde kyeba ankozesaako kumunaza bino ebyokumuyisako kanene akagogo ako oba ke kanyirikisi kyekyo kyenzijukira kye namukolako wamunaaza olangiriza ki sijjukira wabula naye nga twakamuyisaamu mu feesi nga abazzukulu bwe tutyo mwenna abazzukulu bonna bonna era bakamuyisaamu kubanga yali teyazaala kati nga abazzukulu bana oba banyina biki ffenna twakamuyisaako mu feesi by the way era nenkirootanga nga ndaba ndi mukwata ku feesi ye kubanga nagikwatako nga mpulira nnyogoga nnyo wano nga ndi ne mukumunaaza kati ng'ekyo nakyo muloota nnyo kati mpozi nekyenzijjukira bwe bali nga bagenda mu muzinga kati waliwo jjajja muganda we kati n'ayita maama wange kuba maama mu kaseera ako ndowooza nga yaliwo nga muwala we n'amugamba nti tugenda kuzinga omufu ono naye abadde ayina entondo nnyingi ez'abakadde tewali kye tugenda kukolawo
kati ne bateesa ndowooza nga kumuzingira mu ddagala ekyo ne kiggwa bwe kityo naye kati kyebwa musuma ati mba naakatuuka newa maama naloota nga jjajja mutufu nga nzukuka ndiko nentiisa kati nembigambanga maama n'aŋŋamba kati weezizike nga eryo essaanika ery'emmere naye nga ne bwe ndyezizika maama n'aŋŋamba n'okuŋŋamba nti bw'omuloota bw'oti ozuukuka kusaza akabiriiti kati n'akabiriiti nako nakakola mpola nga tugeze manyi waliwo emitawaana egitulumba naye Katonda yali mugezi nti ebintu bino mwe biri mu Bayibuli lwakuba tugikwata bukwasi tetugikola ki tetugisoma ate ebirala ne tubeera nti obuwangwa sitaani yeerimbika mu kizikiza omwo ne tulowooza nti no kyetukola kyaki kya buwangwa naye ng'ate sitaani mwakoze atya njagala bannaffe abampulira tujja kusoma ekyawandiikibwa kino nga bw'otubuulira ebyakolebwa eky'Abaleevi essuula ya 19 olunyiriri olwa 28 nga bwe tugenda mu maaso nja kibasomera kabagira nabo bakitunulako awo kale kati musumba kati kyenjukira nti no mama bwa ŋŋambaako nakasaaniko k'emmere kati tekaakola kati maama n'aŋŋamba kati w'omuloota ojja kuddukirawo emmanjo nti mbuwekkame olumala okwekkama kwengamba nti no weerongoose ogame nti no nkusudde mu ttooyi muntu gwe gundi kati nga ŋŋamba omuyatula amanya kati n'omugamba nkusuddeyo mu ttooyi era nange era olwaddamu omumuloota saabuza mu muntu yenna ozuukuka kiro ekyo kumakya era neŋŋenda emmanju kati nenkikola omusumba tekyantaasa ago gonna amagezi maama agakuwa abannaffe abooluganda munzikirize nti ekinyonzi tukitandika mu ddakiika zino amagezi maama agakuwa ng'omubuulidde engeri gy'omulootamu kati maama kati ekyo bwe kyagaana kati ekyo nekyankabiriti kati waliwo omukwano gwa amaama kiki yalingako naye olwo mba tulagirira kaki akabiriiti nsulanga nga n'ekibiriiti emitwetwe naye ng'olwo mwokya mbw abe nga tansemberera nnyo kubanga nabagambanga nga musitula namulotanga nga musitula ng'oluma kugamba mbuno bano banziika bubi simanyi nkyusa onziza eno nga ndaba ndi mu ntaano omwo mwennyininyini mukyusa ebirooto ebyajjanga bannange tekyakola musumba era bamuwa amagezi gano gino ge magezi g'ensi ge batuwanga olina ekikugoba kitandise okukugoba mpola mpola bakugamba saza akaki akabiriiti kati nga bwenkasaza kati nga nkeetoolooza we bati mu kifo ekyo wembandi kati nga ŋŋamba gwe nkwokya simanyi kati toddamu kunsemberera omufuta semberera mulamu w'ebityo nga maama era abiŋŋamba waffe agenda bikiwe bityo akasaaniiko lyessaaniiko walyezizika naliko kati musumba byonna byonna bigaana kati bandagirako kkoba n'okwezizika omunnyo nti ogukola otya omunnyo nga olaba saketi y'omunnyo n'ogyezizika emitwetwe musumba tebyakola byonna njagala tuddeyo wali bwe tutandise abantu abayisa mu bulamu obufaanana bwe butyo ng'aloota abafu infact tulowooza nti nzizeemu nendaba ku maama nzizeemu nendaba ku jjajja naye bw'atandika okujjira mu ntiisa awo onoonya amagezi bannange omuntu ono ebiro ngenda bikola ntya naye nga tetunnaba kugira obulombolombo obukolebwa ku bafu Makko essuula 7 olunyiriri olw'13 lugamba nti mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigiriza era mukola ebigambo ebirala bingi
ng'ebyo. Ebiseera ebisinga waliwo obulombolombo obukolebwa ku bafu ne bugolokosa amagombe n'oloota abafu nga tebakola batya nga tebagenda. Naye olw'okuba tetumanyi buzibu bwabwe tijokoma okubaloota kiki ekigenda okubaako. Kasuubira mu lugendo lw'omuwanguzi endowooza tunaatuukayo eyo we tutannatuuka. Naye obulombolombo nga Bayibuli bw'ekyogerako mwe twagambye eky'Abaleevi 19:28 lugamba nti temwesalanga ku mibiri gyammwe olw'abafu, so temwesalangako bya buyonjo byonna, nze Mukama. Kiwulira ekigambo ekyo? Tujja kusoma birala olwakadde tunaawulira ggwe nawe yali eyawulira biki bye yakola ku mufu oyo alemeddewo. Tugende mu maaso mukwano. Amusumba kati wene eziko omunyeera byagaana. Kati musumba kati nentambulira mu bulamu obwo. Kati olwo ne wamu mampulira wantamye. Kati lwali lumu kati ne wajjawo ewaka omukyala mukwano gwa maama. Yali agenda eyo Nairobi. Kati n'agamba nsabako ko muwala wankumireko ko muwala wange. Omwana yali myaka ndozange 5. Amunkumireko weeks 2. Nkomewo. Kati nengendewo omukyalo oyo. Kati wengendewo omukyalo oyo. Kati nemmalako ezo obundi weeks 2 kati nampa sente. Kati bwansasula sente wabula sente zo sikyazijjukira bulungi oba zaali mmeka. Kati ngamba siddayo wa maama. Kati nali nagendako ewaffe ewa atataffe nga taataffe yafa kati naye nga waliyo basisters baffe. Neŋŋamba leka negendereyo ekyalwajjali ewaffe. Kati neŋŋenda olwo kati naye ng'era nga maama wange ategedde nti nze ŋŋenze kyalwajjala. Emyaka gyonna egyo gye wali okuze nga togendangako wammwe? Twagendangayo bugenzi ng'obulamu bukalubye kati nga tugenzeyo ssaba fees. Owa taata? Naye bwe ntuukayo ŋŋenda otuukayo nga kale buli omu ng'ebyewaka awo buli omu nga byakweyiya. Kaŋŋambe nti nga oba nga ebafumba kyayi ng'ojja kweyiyiza ekyokunywerako weebityo. Kati ne tubeera awo naye ng'era oli omufu wange muloota. Yafuuka olwo? Olwo nga nkitwala wange. Kati kubanga natukako n'ekiseera neŋŋamba nti oba muyite simuyitangako nga we yaŋŋamba y'ensonga lwaki muloota bwe nti. Ku luno bw'otuuka ewaka omuloota akuwa mirimu ki? Era nga era nga tegyawukana. Naye nga byantiisa kati nga olwo neebuuza nako mikwano. Kati ne baŋŋamba anti wajjeema muyite nga kati yali yanteekako entiisa kuva kudde wano ng'afudde. Kati nga natya n'okumwatula mu kamwa muyite mugambe ebiri ebyo ebigambo mbuno jjajja biki jangu ebityo. Kati ne ŋŋamba leka muyite. Musumba olunaku lwe nayita jjajja. Olwo omuyite otuuse emmweri? Muyite ekiro nga ŋŋenda okwebaka. Olwo ntuuseeyo naye obulamu olina kuba na ssente ate obeera wali. Kale ng'olinamu akasenteko. Ate nga tokyadda mu bwenzi waswalirayo? Yes. Manyi ekyo we kyakoma. Kati abaddamu okukwana olaba balabe. Musumba nga tebankwana sigenda kulimba. Tebaakomawo. Sisuubirawo awo naye maaso kaawo omulala ajja. Tujja kutuukawo. Otuuse ewaka kati egambe yali jjajja kamuyite? Yes. Musumba kwolwo namuyita. Najja kwolwo lwayogera. Sooka ombuulire ekyadde woyogera otya olwo? Nziramu ngera nno nga bwe yaŋŋamba jjajja. Olaba mbonaabona. Sirina na kyakulya. Naye gwe ne jjajjawo alimanya mujje munnyambe. Era nga bwe yaŋŋamba nti mbumbayitanga abo babiri.
kati nga neebaka musumba naloota ekirooto nga ndaba nina ennyumba wendi mu kyalo era nga ya mu kyalo naye nga n'ekyalo ekyo sikimanyi munange jjajja nga ajjampita nali ndi mu nnyumba omwo munda naye nga mukyoto nga ndaba jjajja yakwaddiwa nnyo akootakoota nga ate nga yafa takootakoota kati bwampita aŋŋamba jangu kati nga mugamba wajja ontwala jjajja ng'agamba jangu nga mpisa mimwanyi ng'emimwanyi mingi naye nga tukkirira mimwanyi kati nga we mugamba kati nga maama wange mulese ng'agamba naggamaze ombuliranga bya maama wo kati nga tukkirira kati nga tutuuka paka ku ntaana eno nno we baamuziika mu kirooto kati nga akakuntaana ye ng'ayingira nga yeebaka bw'ati bugazi ng'agamba kati nziika musumba nga nziika omufu musumba naye nga buli bwe mumuyiwako ettaka bwe nti nga muli neekanga ne mu kirooto musumba nga nziika omufu era nadde engulu nga ndi mu kuzika mufu nga mpulira nkooye musumba neentya saddamu kumuyita byeyongedde okujja bagiro saddamu kati olwo mbuuzako ko mukwano gwange era nga mukyala mukulukulu kale nga ansingako era oli wa taata kati kati mugamba olwo muyitiramu antwala ew'omusawo omulundi gwe ogusooka olwo ngende ew'omusawo omuganda okugenda ku balogo ku bafumu kati wentuukayo maama takimanyi ku olwo maama kati takimanyi nnyo binkwatako naye ng'amanyi ndi waka waffe ndyokke kati bwentuukayo omulogo oyo akebera ateekawo ba yali akebeza biki ng'agamba jjajjaawo ono baamusimbako eddagala ebbi kati buli lw'omukowoola akuyambe nti eryo eddagala lyelisooka mu maaso kati agenda okutuuka gy'oli nga mubi nnyo kati ng'omulogo yaŋŋamba ojja kuleetayo endiga awo nno tugenda kubanga tukomawo mikwano gyaffe abalungi mpolampola tovaawo omanyi waliwo abantu abagamba nti ate omuntu azzeemu bakuyita kuzuukira bakiyita kyekyo omuntu yali akwagala yali akumanyi ate kati lwaki ajja gy'oli mu bubi obwenkaniddeawo awo tubadde tutuuse naye nga bannaffe abalungi anja kuba ŋŋambawa ekyawandiikibwa lwaki abafu tebateekeddwa kubeera mikwano gyaffe mu maaso awo tujja kuba nga tukiraba atusooke tuttaanye omuwanguzi mukwano gwakutudde akututte antutte omusawo ansabye endiga awambaliddemu ansabiddeko ebintu bingi simanyi obulo ansabiddeko obulo zino entungo biti mutuufu ebintu bya sente nnyingi ate sikola kubanga nali nkyali muto naye nga sikola ki kati awo nepulya kati nga binkaluubiridde kati nenvaayo kati nga musuubiza nti nja komawo mbireete naye nga musumba ntya n'okwebaka ekiro entiisa olwo etandikidde ddala iye kati musumba kati nfuna mukwano gwange ate omulala munyumiza ambuuza bukyangafa wali ngozzeeyoko wadde n'omulimako kati kulikuba nti mu kyalo eyo kati nti no baatugobayo obugobi oli omukadde ng'atuloopye ebiki kati nga tetuddangayo kati era ng'oyo omugamba nedda nze siddangayo yadde n'okumulimako kati oyo naŋŋamba anti kyava kulumba bw'atyo kati neŋŋamba kale kati nendaba ng'ate ekyoyo kyangu nnyo nga ndaba kyo si kyakusasula kino nakirwabula za transport ngende mulimeko kyogamba waliwo ensonga abantu betulaba bava mu kibuga abava luddawo bavudde mu Amerika ne bamugamba agenda alime ku mufu wabeerawo ensonga eri ensonga kyeyo ndowooza olumu omufu abeera ebyo era kumusumbuwa bikiwe bityo musumba munaye nga nenteeka mudde neŋŋenda lima ku ki omujjajja kati bwe natuukayo nga nsookera ewooli jjajja
oli muganda we kati nga ngamba munange nno mufu tebamulimaako muntu omwo ino yite enkya bajjajjaabo abalala biki mugende mulime konze nga mugamba ye kale kati ng'ojjajja nga muyitiddemu mbuno omufa mbonyaabonya bikiwe bityo kati bwe bwakeera enkya nga ngamba nti ojja kugulayo ku mwenge omuganda mugende mulime kati era ebwakeera enkya nga tugenda n'oyo jjajja nkulembera ayisa awo abantu nga tugenda oli okulima ebijjo olwo gwewadde n'omwenge anyweddeko nedda kati olwo omwenge tugenda kuguyiwa eyo mu bijja kati n'okugugabula abo abanaalima abalala naye nga tulima kati nga nange mulimako kati ng'agamba omwana muleke akole biki nti omwana beera nga omugira bulungi biki ngamba biki omanyi nti ensibu embulamu bweyitamu waneeno biki ngagamba nti no mulime nti no omwana beera ng'omugira bulungi muwe omukisa ng'asaba byonna ng'ala amiriza byonna ebyetaagisa kati nga tuvaayo musumba kyenzijjukira bwe twali tuvaayo nalinya booda naye ku booda eyo yennyini olaba okuddamu otegeera nga ndi mu ddwaliro ng'emmotoka yatukubye nga bampalakasa omutwe paati namba we bati ntimbukale nagwo oba nenkubawo omutwe kati nga babuuza oba nafunye obuzibu kubanga nawunga gwava okulima ebijja musumba ekyo kyantiisa kati ekyo ne kiggumiza nti omufu oyo aliko eddagala ebbi ekyoli omusawo nti kati lyanyambadde kano kiwagenza omulimako kuba naddayo eri ew'omusawo oli kati nembimubuulira kati naŋŋamba olaba katugende mpolampola tugenda step by step weekanga oli mu ddwaliro iye ne bakujjanjaba era oyo watakisi ono nno yonna eyatukoona bambi yanzijanjaba kati nempona kati nenzirayo eri ew'omulogoli nga sikyatereera olwo nga olumama omunyonyodde omubuuzidde omugenzi maama kino kyekiriwo nedda musumba ekyo nakigambye nti twali tetulina nnyo relationship na maama ya munda ng'omuzadde yeeyo okubeera ewamu nti nja kumubuulira buli ekintuukako ennyo kati musumba oyo omusawo n'aŋŋamba olaba kati wagenze kati n'omulimako ng'ate olwedde naggagamba aliko eddogo ebbi olaba kati wawonye wabadde olina kufa bufi kati nendayira nno neŋŋamba engeri gye sitalina ssente sijja kuddira adde n'okugendayo owulira omusumba kati nembeerawo awo ewa ntaata kati walinga waawo omukyala nga asiba enviiri emiryango olwo atandika njigiriza ebyokusibasiba enviiri bikimbi mbiyiga kubanga nalinga mpiikinga mangu naye mu kubeera awo nga nsiba awo enviiri ezo kati ate wajjawo omusajja wa booda ankwana kati oyo omusajja ajja ye abeera nga nnaazaako ennaku leka ŋŋambe nti ndo bwe ntyo nti ye nga nfaayo ndidde nyweddewo ebityo wamma nga nange mpulira mwagala kati nga ŋŋendangayo ewuwe biki naye nkubulireko musumba nga nnyinza okugenda ewuwe naye ngero oyo jjajja mulooto olumu nga twebase wakati waati iye ku luno olwo situdde eddaala sibyakusiiba wa booyi kati kusula wa booyi nensulayo okubanga ewaka nene watata nga tewali wakugaana nga tewali wakubuza oba nowasuzeewa ate nga nina advantage nene nti nga balowoozanga olumu oba ŋŋenze bwa maama seeta kati ku luno lwe watandika okusula ewa booyi era wuuyo n'atuuka era n'atuuka okwolwa omulooto otya
olaba omulota nga ndaba ali awo naye nga omulota kati nti nga tomulota nga mulamu nga we yali ng'omuloteramu eno embeera nga mulwadde nnyo eno embeera eno wano we yali ng'alabika bubi nnyo mulwadde nnyo kati nga oba n'entiisa ekyo nti waloose omuntu nga mulwadde nnyo bannaye ebintu ne bikaluba ng'era kati awo nga ne boyi naye nga olaba tanjagala bulungi nga bintu otandise kumwesibako bwensibiwe bityo bw'omala omulota ebintu by'obadde ogendako olubi tatandise okuba nga ajjayo kalakita y'okutta buli ky'onaayingiramu musumba nzija awo wenzija awo tujja ngamba wano boyi bw'atandika okukyuka ate nga yatandika akwagadde nnyo akuwa keya olwatandika okuba nga gwa mwesibako nzijjeyo kubanga omanyi buno wonagendayo osula ajja kukuwaayo omutwalo naye nga bannaye kati nga n'okugendayo bannaye nga afuuse wakuteega buteezi boyi nindaamu katono embeera enirabika etambula n'ebintu bibiri etambula n'obufumbo ate n'omufu olwo boyi relationship eno mutandika obadde otugambye yali bulungi nnyo mukwatagana olunaku lwe wamulota wakyegendereza nti ebintu byatandika okufa oba boyi ate saamulota lumu nkugambye namuloterangayo nga si lumu kati musumba kati kyenzijukira lunaku lumu nga tutambudde ne boyi oyo ng'alinga ng'asazeewo oba nti ajja nakumpasa musumba ndoota ekirooto nali ndi mu kutambulira mu kakubo bwe kati kaali katono ndoota jjajja ng'ali awo anteegedde awo muyita eyali jjajja yali jjajja kati nga nteegedde awo ampita kati bwampita mudduka kati nga nninga ng'akitegedde nti oba yafa kati we mudduka nsangayo ate jjajja omulala naye kati nga nenono yali yafa kati ate oyo jjajja ye nga mugwa mu kifuba kubanga nzi lusooli kati wogwa wakyama ono yankumaakuma musumba kyesitalirabira lunaku olwo lwali lwa sande kale nakiroota ekiro ku lw'omukaga enkya sande olunaku olwo lwali lubi nnyo gyendi kuba lwali na lunaku lw'abakyala mu gwokusatu olunaku olwo sirirwerabira bukeera ku makya kati nga bagamba mbw'oyo omuvubuka egundi emmotoka emusse musumba lindako oyo gwe mwali mugenda okufumbirigana naye nga mutambudde akabanga kati nga bagamba emmotoka emusse musumba nasiriikirira musumba kyannuma nnyo oyo yannuma n'okusinga ate ono jjajja kubanga oli jjajja ndowooza ye namujanjaba nnyo n'atannuma naye ate ono yannuma nnyo ate ewaka maama baali bamutegedde kati musumba natya nnyo naye ng'ewaka wano ewa tata wano abo nga banninange baani nga bamanyi nti no twagana naye musumba netugenda netuziika mukwano gwange n'ambuulira ebyo okukola yali boyfriend naye mukwano gwange n'aŋŋamba okomyewo mu bulombolombo musumba sitani asobola okuyingiza endagaano nkulaga nti mukwano gwange oyo yankubira essimu ku makya n'aŋŋamba Phiona funa wali akatambaala kati nenkafuna n'aŋŋamba kati keepaadinge kati nenkeepaadinga n'ambuuza omaze okeepaadinze bulungi nti emaze n'aŋŋamba gundi afudde n'agamba gundi piki emmotoka yamukubye ekiro ssaawa 8 teyazza engulu naye nga n'ekyoto bwe nzijjukira obulungi ng'era bwe budde obwo bwenninga nga bwe nakirooteddemu somba nenkaaba
nengende waabwe kale ngera nga bamuzikera okwo ku kyalo ngera twalanyo yali mwana nzalwa y'okwo era oyo omukwano gwange yambeerako ne tukola emikolo eja eri nga bali mu kumuziika kati nangamba kati ffe katudduke mu kitooke oziike y'akatambaala ako gambe musajja gwe buli wona ndowoozanga ng'ojja waneeno ono ye mukyala wo gwe nkuwadde mukwano gwe yali mukazi mukulu yali bakazi abakulu bategeera ebintu ebyo buli wondowoozanga omufu bwe yeebaka bw'afa asigala alowooza nsomba mu nsi ndowoozayo ebyo bibeerayo enkwanso ezo banemukama atusaasire musumba wondowoozanga okolanga otya ng'ojja wano wentadde mukazi wo ku katambaala musumba olwo naye oyo ye naye ntandika omuloota ate oyo ye muloota nkozesa kaakati nina ekintu kye nneewuunya mwana wange nga tetunagenda mu maaso manyi muwangu Tawanika wetuyigirira ebintu ebisinga olw'okuba tulina obulamu bw'abantu obw'enjawulo bwe tubeera nabo emikolo gino gikolebwa ku bafu ampulira awulira naye kiringa ng'ete kyetukola kibeera vice versa nti omunaazizza omugambye tereera gy'oteredde ate enkwansa eyo ekikolwa ekyo kyeba wakola sitaani alinga yatuziba amaaso ate kyekibakomyawo kituufu nnyo ekyo ekibakomezaawo ddala ekibakomyawo nange nga bwe nkitegedde naawe kyogere nga bw'okitegeeraawo tusimbewo akati tulyoka ate tutambule tulabe olutalo olulala olutandika mufu ku mufu emikolo egikolebwa ekyo bayibuli gyeyogeddeko obulombolombo ne tuleka ekigambo kya Katonda eba nkwanso yennyini omufu kwegamba obanga ataddewo connection kitegedde nti buli lwe gunaayimukanga gulina lowoozera ali wateeka katambala kitegeeza gulowooza Phiona era gubeera gulina ku followinga gwe kubanga jjukira katambaala kaba kavudde ku mubiri gwo tokitegedde musumba kaba kavudde ku mubiri gwo musumba olugoye olwo lwennyini nnyini ddala nga luddugala ye gwe kennyini nnyini ye point of contact ate kozinse wali eri kitegeeza gwe kennyini nnyini kati olwo weekutte kati weeziise wali kiringa omuntu anaakuloga ne bagamba leeta ekifaananyi kye oba leeta olugoye lwe ekyo kyakola kiba kigenda kufolowinga ne bwe kaba kawuzi musumba oli nakasika bwati mu lugoye kamala kaba kamazi ye abaakusitudde wenna n'akutwala abampulira mikwano gyaffe abalungi tugoberera ebintu bino bibeera byakuyiga Phiona mubuulizi essula 9 olunyiriri olwokuna mu luzungu tunakiyita ecclesiastics kigamba nti kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi olwokutaano kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa kaakati gwe okoze endagaano eno n'akatambaala nti bw'onaaba ondowoozezzaako owakanyiza ekigambo kya Katonda bw'afa abatakyalina kyamanyi kati gwozzeemu omulamusa kyaddamu okulowooza Mukama atusaasire ali eyo mukwano gwange olunyiro lw'omukaaga olulaba nti okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa omuntu nga yafa gwe wagambanga nti jjajjanjagala ate yenkana n'okukyawa yenkanira ddala n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba kati musumba mwana wange
wulira Mukama tusaasire obe Bible tuzezizika bwezizisa abazitusomera nabo tebazimanya nga leero olutala awo ng'oganya okunaaza omuti olaba basenga we bagolokoka naye ate oyo yesamunaaze yafa oyo omwami kubanga ewaabwe nga tewali yammanyi ate nga namusiraamu endagaano yiino ekoleddwa omulese mu kitooke kiba kyati kyanna kitembe kyagonja sikyajjukira kitooke naye nga ffe twaziika eyo musumba tukomawo ntandika okutambula obulamu musumba nga bulimu entiisa musumba natya nnyo ekintu ekyo kyammalako nnyo amaanyi ate n'entiisa nti nafuna entiisa musumba omusajja nga ne wajja nankwana nga mbeera nga nina ennaku ate nga muloota naye nga muloota ndaba ndiwe ndaba tuli mu kikolwa mu kirooto musumba nembeerawo awo kati olunvaawo awo ewaka waffe ngende wa mukwano gwange tutandika okubeera naye olwo musumba ntandika obulamu bw'okukola musumba nakola emirimu nze naye nga musumba nga tewali mukisa nga kasandoota ku bantu ababiri abo nga leero bw'olootako ono enkyo ojja kulootako oli ow'ekijja bijjo weebityo musumba nga bifa bufi olwo tutandika omulimu ogusooka Mukama akuyambye ogudde mu mulimu ky'obwo gw'otandikiddeko olwo ntandika kutunda ngoye nakawaawo musumba nzitunda naye nga ndowooza nali nfunye oba n'omwoyo oba nga gwakufiirizibwa musumba nga ne bwe nkwata emitwalo emeka nenjiteeka mu ngoye nga sifuna magoba nga nkola naye nga sifuna magoba musumba ng'omuntu wagamba nti akeera kumakya n'agenda akola n'afuna amagoba oba n'atereka nga nze ekyo sikirabangako naye nga nkola musumba ng'ate ndi mukazi mutetenkanya naye nga tosobola laba mukisa musumba naye mba ndi eyo wa mukwano gwange oyo naye ng'atunda ngoye nakawa kati k'olwo naloota era oyo yali jjajja ne mulootera era mu ntiisa era nga nzizeemu mu muziika k'olwo n'ekyawa kubanga mu lujja lwa mukwano gwange oyo waaliwo ekkanisa y'abalokole kati kale ng'awo mpulira n'ekyaye kati bwe nakiroota nazukuka n'ekyaye lwali lunaku lwa Mande kati ngenda osanga nga ku kyo kye waliyo counseling kati ne mbagamba bannaye nze ndoota omufu ng'owulira ennaku ekukutte bannaye musumba nga mpulira n'ekyaye nga mpulira nga wonagamba nti oliko ekikufubutula bwe kiti kikugoba emabega musumba olumu nga nze mbeera ne mu kkubo nga ndi mu kutambula naye ng'owulira omuntu ng'abeera akutambulirako bw'ati ng'enviiri zinva ku mutwe musumba bwe ntuuka awo mu kyaki ne bansabira musumba ne kale ndowooza n'ensumulula nga Mukama we yali asiimye awo akalulu nkakube obulokozi bujja bukusangaawo kati olwo ndokoka olubanja tuza obulokozi olw'omulimu ogwo ogwali kuganye gwe gwakuleeta eri Yesu emirimu nga nze sibifaako nnyo nti oba mu Phiona yabireeta naye ekirooto kye naddamu funa ekyajja gy'oli ng'era nzizeemu okumuziika kyantiisa nnyo kati ne ŋŋamba naye bwe mbeera wano mpulira abalokole kati nga babasabirayo bavaako emizimu nange ddeka ŋŋende omuzimu gw'okolese gonveeko wadde omuntu aba tannalokoka mu nsi aba amanye enkola y'abalokole aba abiwulira munange kati ne ŋŋenda ne bansabira kati ne banjigiriza ku olwo olunaku nti buli lw'omuloota yimuka obe ng'omuboggolera nti genda wafa mu linnya lya Yesu genda nvaako era ng'ebyo omuntu byasaba nga
ate mulinde tumale muluta oba tumukubale naye nga musumba mu kaseera ako konna jjukiramu kati nga waliwo embala musumba ezaayimuka munda mu nze nti ono omufe yafa ono yasembayo kasita yafa ate waliwo ekyanyambaliraawo nti saddamu kwagala muntu kati naye nga nfuna ate okwaka kati nga neematiza nga nze okuva omwami oli bwe yafa n'oganze sidda mu byabufumbo yes kati nina kwematiza wategeera nti ekintu kino ekikutuuseeko omusajja okufa kirina connection n'ebirooto byo oba walowooza kya bulijjo kyatutuuse butuusi ekyo nakirowooza kya bulijjo kubanga wama awo bayogera ku kyalo yabadde avuga atamidde biki bwe bityo kati musumba mpita mu mbeera eyo kati nga jjukiramu kati nga nina embala nga nze nga zenkola kati nga tezisobola kujjawo abukala abafu naye mu kulokoka eyo nawe weerakokko nga bwogamba nti nonofuna akalembereza olunaku lw'oyatula nti yesu ye mukama ne bw'oba deliverance tonnagiyingira mwana wattu emirembe giina engeri emirembe yesu emirembe agireeta musumba kati awo nemberawo nga nkola ngaawo nfunafuna ku busente ng'oyo musumba anjigiriza okuwa ekimu eky'ekkumi nga mpaayo mu kyaki weebityo musumba naye awo kati oyo omukwano gwange yali mukyala mukuluko era nga nsinga kati nga yanoba mu bufumbo naye ng'alina ba boyfriend naye nga ngamba mbu tabaagala nti kale ntimbu tagenda nabo mukikola kati nangamba mbu abakuula kati nange nengamba leka nange mbatandike bakuula olwo nga nfunye ne kukalembereza kati bankwana musumba kati nenyingiramu omuze kati ate omulokole waffe azze eri yesu okumuwonya ate ntandise ate kati wuyo ayagala kugenda mukuula nkuula kati ng'oyo omukwano gwange olumu kati nga oba nga muwerekerako kati nga yanywa omwenge naye nga nze mugamba nedda sigenda kunywa nze ndi mulokole kati ng'obutamuswaza nnyo kati nga nnywa soda akaawo oyo wa gundi oyo wa green crest nange omulokole omuto mikwano gyaffe abalonzi tugenda kubanga tukomawo okimanye bulungi nti okulokoka kirala okukyuka kirala n'okusumululwa kirala stage ezo ssatu tugenda ziraba mu bujulizi buno obulamu mbuwulira obulokozi buubwo buyingidde olugendo lw'obulokozi tulutandise naye nga tebunnatereera ndowooza kubanga abalokola ate tebakuula musumba kati oyo mukwano gwange kati olwo anyingizaamu ekintu ekyo kati nga ndabayo obulamu ate bwatambuliramu bulungi nti aba ne ssente nti nga baboyi nga bamuwa ssente kati nange olwo nkitandika naye ng'ate nga nze nsaba okitandika ne yesu yes musumba kati bwe ntambulira mu bulamu bwo kati sitaani oba leka ngambe sitaani kubanga oyo teyali katonda antekako ekifutafuta nga kyakuganja mu basajja abo ng'omusajja aba akwagala nnyo ate te nga abasajja abo bafumbo era musumba nga olaba omusajja ng'aba akwagala nga gamba bannange oyogera bulungi bannange oyina empisa musumba nga zo empisa nga zo saazirekayo musumba nga mba n'empisa wadde nemba manyi sigenda kukwagala ez'okufukamira kale nga oba leka ngamye nti twakulanga batubuulirira ewaka we twakubuta wajjajja nga kale nga enjogera tomala gaddamu muntu nga omanya omuntu nga osengeka engeri y'okwegamba nga nina kyenkwetaagako musumba nga tekinnemerera era omuntu bwe yankwananga kati nga oli ayinza ogamba wabula
oyo bannaye muzibu tagaba ssente kati nga nze mugamba lindako nze ntuleko naye eddakiika 5 bwezi zigenda kumala nga nze mbere njagala just ntuleko naawe eddakiika 5 nga nze mba neesiga ebigambo ebiva mu kamwa kange nti bijja kumutengula musumba kati nembeera mu bulamu obwo naye musumba ekyaki teyakitegeera musumba wo teyategeera abakubeerako nga bali tukola discipleship tebamanya nti omugole wa Yesu ndi mugonvu kyaki nga ndi mugonvu nga musumba tosobola mmanya kati wakati awo nga tutambulira mu bulamu bwe butyo kati mwezaleeteranira andirodi wo ku nnyumba ezo kwe twapangisanga ne mukwano gwange kati nankwana naye kati mukazi we yali yanoba akwana lwa bbanja limulina sangawa nga ndaba kuba nga twampangisanga we nga tenga naye asulaawo kati nga laba abawala bakola kyabayitawo kati nga ate oli ye mukwano gwange ye kulokuba nti ng'ennyumba yiye ng'aleeta ewaka kati ng'ate nga nze mbeerawo awo kwegamba nga sitegeerekeka era gwe twamusulako mutwalako mu kkanisa mulundi gumu oba n'omugamba bino abalokole tebabitegeera nga tabiriiko kati musumba kati landirodi bwankwano oyo kati nga mwami nnono mukulukulu musumba naye nga bannaye nga njagala kubanga waliwo maama we ankutta ntutawe ewa maama we agambye nze ono gwe njagala owassa biki naye nga nze mmanyi sisobola ng'atawo ng'omutima wo nga gwakaluba nga sisobola kukkiriza ku byakufumbirwa ddala ddala n'akamu kati lwali lunaku lumu resita lyerabira wali overnight kati bwe tumala overnight ku church awo ndowooza yaggwa ssaawa nga 8 kati nze nsala busazi ngenda wa landlord nga nva ku church kati ne bayibuli yange kati nga ne landlord tamanyi mbuno ngenda kujjayo kumbe nga ne mukazi we yanova naye ekirajja n'asooba n'asulayo musumba olwonkonko n'oluggira nakutegeera sikutegedde obulungi landlord akukwanye yes akwanye mulokole yes tutandise otambula oli omukyala yanova kati kola ekiro overnight eggwa nze ssaawa 8 nsala ngenda wani ewa landlord kati nkonkona nagenda nakuddirisa eryekisenge kyempita koko gulawo kati nga neebweru jjukira nti ayo mpita speed kati oba wamugambye nti nja kusula nali saamugambyeko wabula manyi wange manyi nga nti tewaliyo wadde n'agendayo mukazi we yanoba ennyumba eri awo nga sisangangayo muntu yenna kati munaye kumbe mukyala w'ekiro yazze kati ngenda okulaba nze ndi eno ku ddirisa ndaba oluggi lukola ki lweggula oluggi bwe lweggula kulwokuba nti ebweru nali ntyayo nze nga neefubitika enju mugamba kyokka naawe oluddewo sumululawo biki naye nga mpulira omuntu ankutte mu nzikiza anywezezza omukazi kyava ayogera n'agamba leero ogenda kumbuulira bane kati mu katundu ako baali bamaze otegeera mbunze ndi mulokole ate ng'amanyi nina empisa omukazi ng'agamba togenda kufuluma ano paka ku makya buli omu akulabe olwo omwami ye yali akutte mukazi we ye yakwata omukono ye kati wano okukonkona nga tebaggulawo kati nga bakyalwana omukazi afuluma asibirayo omwami mu kisenge anti wulira kati nzangwako mu ddiiro mwami kazi yalina amaanyi bw'atyo gwakiwaga akusinga nali siri mukulu ng'ate ndina katono nga ndi awo era ate nga n'entiisa ate nga mukyala mukulu kuba baali bakulu musumba nenfukamira neneegayirira omukazi naye nga nkutte kabulawuzi bwati wano empita zikuyisizaamu teyankubako wabula
ndine Bible yange nkulira no Bible nayo no yali yoli jjajje yafa yajimpa njirina bannanga omukazi ate bwe yagitunulako n'agamba balokole mmwe abeesajjasajja yemmwe abatonoonera obufumbo Kagidiyoni Bible Musumba omusajja n'akikitanya olujjajja ntaasi kati naggulawo n'akwata mukazi we alina omukwata ate ng'omukazi agaddewo olunene olujagala nkesezeewo mulekanirawo yes obwo si mulundi ebiri nga bakwatira lulinama yakwata ye Musumba ku luno mukyala landiroodi yakwekwatidde Musumba nga landiroodi akikitanya luno nalwo oluggi ng'aluggula owenzi bulimu nawe ebizibu bwe yaluggula Musumba nga landiroodi akwatagana ne mukazi we nga beekuba nga nze nfuna chance nga nkwata ka Bible kange naye nga blouse yonna bagikutuddeko amapeesa Musumba nga nzirukanga nkonkona mukwano gwange tetulumiddeko abalokola abasibulukukire wababbo nga munyumiza kati olwo ate nekyantwalayo ennyo olwo nga mukwano gwange mmanyi mbuno yasuzizaamu boyfriend we ate nga yangamba nti oyo boyfriend wange bw'ajjanga ano oyo mwagala nnyo era kati nga sigaladde n'obbatataaganya olaba kati nga kyekyasinze ennyo okuntwala eno ekiro ekyo obudde nga bukya Musumba nga nkonkona mukwano gwange kati sabbi munyumiza ekiro ekyo ng'oli boyfriend we mwali kati nga bukeera enkya ngambi munyumiriza oli mukalandi road we yabiraba ebyo yakeera nkya n'agenda n'atika fuso n'akomawo mbufumbo bwe kati olwo omukazi akomawo muli ku nnyumba ze tuli ku nnyumba zaabwe yakwetegereza bulungi n'akutegeera ali mmanyi ogenda kwefuula awo otandika okwoza ebintu awo ku makya ng'olinga eyasuze mu nnyumba Musumba kati mukwano gwange oyo ono boyfriend wo oyo gwe yali ayagala ennyo olwo nga bali mu nteekateeka agenda muwasa kati nga amuwasa mukama awo ng'akikola nga mpangisiriza eyo omuzigo omulala kati nga nange nfuna obusente awo kati nga nsengukawo awo nga nzira ewala lere ebyo ebyalandiroodi oyo byakomaawo tetwaddamu yadde okwekubira essimu yadde n'okwenyega kati teyaleeka kati matyanga bukedde kati omukazi mbuno yali nti nga yanobaawo naye nga yakyankalanyawo nga tewali wadde ne gwakolagana naye kati teyansoomooza Musumba kati bwensengukawo ate olwo mbeera sikyasaba olwo n'ebyokusaba olwo mbivaako oli omufe yajjanga akugoba bwewalokoka n'akuwummuliza ddala olwo Musumba n'otandika okukola ate vulugu n'olaba nti Yesu yakuwadde ekisa okubeerawo mu bulamu Musumba kati olwo oyo omufu kati byali nga byekyusizaamu katono kati ng'olwo bwe ndoota ebirooto byenfuna nga ndoota ndaba ndi mu nnyumba eri gye twasookera obbeera eri ey'omu kyalo ddala nga se n'ey'omu lubiri ennene naye eri gye twabeeranga naye ng'eyo gye ndoota ndaba nga tuli naye tukola emirimu tukola ki ng'ebyo bye ndoota kati nga sinabyantiisa nnyo kati nga tebikyansindikanamu kusaba Musumba nga mbeera awo olwo neepangisiriza olwo ndi awo kati bwe wajjira mukwano gwange kati naŋŋamba Phiona eye Kenya waliyo emirimu naye jamu restaurant kanze ne mugamba nina okugenda ngena obulamu obukalubye Musumba olwo buzzeemu okuba obubi ennyo olwo ndi muzigo nze yeerisa nze yenywesa sente tezirabika naye ng'olwo nagenda mu saaluuni n'enjiga enviiri kale nga nagenda nga nkyongerako mpolampola kati mukwano gwange oyo yaŋŋamba Phiona Kenya waliyo emirimu funa emitwalo 15 nga tugenda abala twali basatu Musumba bwe tutuuka eyo
jukira nze nakula simanyi bintu bya mu mabaala ye mwaka ki ogwo gwe tulimu oba Musumba buli omwaka sibujjukira bulungi Musumba tukyali wala nnyo Musumba kati bwe tutuuka eyo Kenya kati twatuuka lweggulo kati nga batuwa luumu kati nga batuliiramu nga babitubuulira ekiro ebyokukola awo kati nga birabika byakwetunda kati nga batugamba omusajja bwakuyita nti anywemu naawe olina otuula naye ne munywamu ate bwakugamba mbuno sula naye ng'ogenda ali ku kawunti oyogera ngera nga mugenda musula naye nga kyabuwazi ndowooza ze zaali luluzaawo ezityo kati muneyo Musumba nze bwe twaddayo mu luumu kati nga ŋŋamba abo abaana be twajja nabo nti nze sirikola mu bbaala ate siritunda wadde n'omubiri gwange sijja wano beerawo naye ne mbagamba ate siddayo Uganda wabula bwe bunaakeera enkya ngenda kunoonya wano saluuni we ngenda okukola nkole kati ne tugamba kaale ekiro ekyo kati tebaatugamba kukola kubanga nga tuli baki bagenyi kati bwe bwakeera ku ssaawa 12 nga nze nfuluma ebweru kati nga nfuna obwa booda mugamba ssebo olina wamanyika wali amasaluuni nga mangi ng'agamba ye nga mugamba ntwalaayo Omusumba omusajja nga nvuga nga antwalayo kati bwe tutuuka nga bampa interview nga Abannakenya balinga tamanyi siba katutwa kana ka twist ate fenge ne Uganda nga tukasiba Musumba nga nfuna emirimu gya mirundi 3 ku makyokwo kati yasembayo kasa yakkiriza okunsuza nga nkolaawo ate nga nja nfuna omukisa mukazi mukisu naye nga weewe Uganda kati nga amanyi mukone ku Luganda wamma nga mbeera omukazi muyise na ssengooro kumbe mukyala mulokole kati wembeeraawo nga mbeeraawo bikisibiri nga bakira nti bebanjagala Abannakenya obalaba olumu kati boogera nnyo bino ebyokuboggoka biki naye nga balaba ndi mukakamu kati nga banjagala bannange nga n'oyo senga njagala kati bwe nabeerawo bikisibiri kiri nga kibaguka ekyawa kino ekyokulemererwa ekyokufiirizibwa ekyo Musumba nga bingi byonna nga bintambulirako ebyo kati nga mpulira njagala ate kuddayo Uganda ndaba nkozeekozeewo obusente nzirayo omukazi go kange omukazi yantuuza olwo ng'omukazi nno nga tannambulirako njiryadde n'okuntwala mu kyaki naye nga ye nga buli lankyawa agenda n'asaba nadda kaakati ggolo wali wagwira ddala era nga sikyabyogera nako yadde mbuno nalokokako nga sibyogera nako olwokuba Yesu yakutaasa ogwali gukutawaanya mu ntiisa kati era nga simanyi mbuno Yesu nawakulemerako weebityo ng'ebyo saabibikkulirwa Musumba nga wali omanyi wakujja n'owona ekizibu n'ogenda ku luno nga weebaka luli teweebakanga ku luno obulizaako kalamba kati muneyo Musumba kati oyo omukyala bwe mugamba mbuno ngenda ngalaba bakiraya nti banjagala olwo namubulidde mukone ku bye mbadde mpitamu Uganda kati naŋŋamba omanyi Phiona olina ekizibu nze ne mugamba nina ekizibu n'agamba olina ekizibu n'agamba era enkyakula nkyawa ŋŋenda kukutwalako kewa Musumba nga akusabire kale olyoka ogenda ewammwe nze ne mugamba kaale kati bwe bwakeera nga lankyawa etuuka nga antwala kati bwe tutuuka eyo nasangayo nga Musumba muto muvubuka muto kati nga nsabira kati bwe yali ansabira Musumba nga agamba kubanga yali nga counseling nga si wano mu service naye
nga tuli mu counseling kati musumba nangamba ndaba omufu wa accident naye akufollowinga kati ne mugamba omufu wa accident nangamba ye konze ne mugamba yali boyfriend yafa kubanga era nakitegera kasaya kimbuza ne manya kirabiko oli omufu wa accident kati musumba omwami oyo nansabira oyo yasooka okunsabira kubanga bwe yakingamba mbuno yoyo omufu wa accident mbuno ali mu kunfollowinga nange neneewaayo mu mutima gwange ng'ali mu kunsabira musumba nange nengamba bannange leko n'omufu akole ki era nzeeko yali taddanga okuva luli walukuka naye wano musumba akiraba bulabi oba yali yakomawokko nga tiwakyetegereza yali takyakomawo ye munnange musumba ng'aba ansabira nga nfuna deliverance olwo olunaku wamma oyo musumba nga ŋŋamba ate toddayo Uganda era oyo omufu abadde akomyawo Uganda obonaabonera eyo ogenda kusigala wano eno obe nga tusabira wano ng'ogenda n'okola musumba nga mpa ku kyaki enjo olwo nga sikyasula eri ew'omukyalo oyo kati nga wenva ne ŋŋenda nkola wamma ng'awo ntandika onyumira obulamu kati nga tusula tusaba biki naye ng'era kyaki eyo nga tejjaayo kiri ekinyusi kati nga bw'olaba newa amusumba tomu nga tekijjaayo era nga musabako kino kyakungulu naye nga tosobola manye ebyo byakuweereza simanyi biki oba kibwe kale nga tosobola kukijjayo nnyo kati nga mbeeramu kati nga mbeerawo omwaka mulamba kati nga gutuuka nga mbasiibula bulungi naye ng'olwo sikyasobola kuva mu bulokole mbutegedde tukubire Yesu engalo omanyi bagwa ne bakomawo ne bagwa ne baddayo ate abakyala balokoka naye bagwa nnyo kati bwe nkwata ekkubo nkomewo e Uganda olwo ntuukira wa sisita wange musanga yanfumbirwa wetukomerawo awo mikwano gyaffe abalungi omwaka obulamu musumba we twakomedde kati awo nga oli mu kyaki awo nga ndi mu kyaki kati nenta ambula nabo awo mu kyaki kumala mu mwaka mulamba kati nembasiibula kati we mbasiibula ntuuka e Uganda olwo nzize n'obusente bwange ngenda kola saaluuni oli ozifunye ku luno kati zalinga sente mmekulu nali nkomyewo nga mpezaawo miliyoni ate nga nsuubuddeyo ne ku biviiri kati musumba ntuuka kati natuukirawo oyo sisita wange oyo gwe twakula naye musanga yanfumbirwa nga ate nga yalokoka naye kati nange mugamba munnange nange nno nalokoka kati olwantwala ewa musumba we eyo gyansabira kati yantwala lunaku lwa lweggulo yalina nagundi na deliverance ate nga feri ebya deliverance ddala tubadde nga tetubirabangako kati musumba we bw'atandika osaba n'agamba kati gwe ndaba oliko ekitambo kikyo musumba nawulira bubi era nafuluma wabweru n'eŋŋamba oyo sisita wange ne mugamba gw'olaba wali ondabyeko waffe nga tuseera kale musumba we yatandika ate okugamba mbu nno ndiko ekitambo yeggwe bwe baasabira ekitambo kikuveeko ne mugamba n'alyoka ŋŋamba mbu nno ndiko ekitambo tewagamba siridda wabiwulira bulungi nnyo tewagwa saagwa kubanga nali nga simukkiririzaamu musumba neŋŋamba siddamu kyakama kyaki ga Uganda bwe gati kati neŋŋamba kati lwendi eddirayo e Kenya ndisaba kati nenzigulawo saaluuni eyo nagiggulawo awo kasangati kati nentandika okukola musumba nembeera mu saluuni nga bakasitoma tebajja musumba nga ebintu bannaayo ebintu ne bikaluba
kati mbeera ndi awo mukwano gwange omu naŋŋamba ojjojjeko mu kibuga okole kati bwe ntuuka mu kibuga eyo ngera manyi muno mu kibuga ensi y'omwoyo yali yatereera ddala awo nawonna ebirooto byaffe ekinyusi kyaffe kye twabaddeko nga ndoota kijja bijjo kikomezeewo munnange tumanyeko nga ndoota gye ndi nga ne bw'ogamba nti ng'oluusi olwota olaba ng'oba nga ne saluuni ye eri eyo oba ng'okomyewo okukola naye ng'olaba eyo nga weebaseeyo olaba musumbalo n'ekirooto twakirotanga kati ng'olunoyo sisange naye ng'atandise obbiroota nga tuloota engatto zaffe ze twasabirangamu ku Sasande nga tugenda eri ku church eno ya Protestant naye ezo engatto zaffe ezo ze twalingamu nga tuli baana bato musumba nga tulaba ziri eyo mu kyalo eyo oyo eyali jjajja ekyo tonga nkiroota nnyo kati mune musumba ekyo mufu kyo tekyakomerawo ddala naye nga nateranga okuloota olwo nga kawuula naye nga sinamanya mbu naabaaki kawuula nga ntera okuloota oli omufe yafa nga ankozesa naye ku lw'okuba nali mwagala nnyo nga sikiraba mbu kibi ono yali omwami eyafa aksidenti kati nga tajjira mu entiisa ennyo naye nga ndoota ndaba twabadde naye mu kikolwa kati nga nakyo sikisabira nga mmanyi abeera akomyewo kale ng'ekyo sikiwulira nkomuno womuloota bwotyo kibi gwe wali olowooza nti ki aba akomyewo musanyuke kubanga era nga tanvanga ku mutima nga tanvangako nga ye muntu gwempulira mbu oba yanjagala nnyo ezo life ebeerayo mu bakyala omuntu naafa n'akusigala ku mutima oba okyasobola okufumbirwa kati munaye musumba kati olwo ŋŋenda mu kibuga kati wentuuka mu kibuga kati saluni gye natuukiramu kati nga baŋŋamba nno ojja kugendanga oyo oyite nga abakyala kati nga babimpitiramu awo wamma nga mbyagala kati mu saalu olwo nga naviira ddala mu bulokole kati nga sikyabwogerako mbuno ndina mulokole ate era kati mu saluni eyo gye ntuukiramu tubeeramu ntambuliramu ndooza ngoba myezi 6 kati nga mbeeramu omuwala ng'omuwala ajjaawo obujulizi ng'agamba bannange ye kanyanya waliyo ekkanisa oli omusumba yansabira n'emponeki embalabe olwo muli musaayiruuni kati musumba kati okukuzaako emabega katini nnyo kasita kaba nga kalina kyekatugatta ku bujulizi kati olwo abantu wetwogerera kati olwo kafenda bakadduse emisinde ku lw'okuba nti ono sisange yali alokose kati nga nange mbadde Kenya nga nsabira ddala kati nga aliwo ebitandise okuvaavaawoko kati waliyo maama waffe omuto naye ng'ali UK naye nga yagenda ddambu nga giweze nga na myaka 3 naye nga talowoozanga ku maama waffe kati olwo maama oyo kati yali akomyewo mu bulamu naye nga mbu bwe yali agenda ebweru ndowooza yalekera maama waffe abaana b'abakuume paka bwe yafuna obutuuze kati n'agenda kati olwo maama oyo yali ajjukidde maama kati naye ng'agamba nti mbaanabo njagala nnyambeko gundi oyo Phiona mutwalewa London kati naye nga maama ali mu kusala magezi akoze atya okuntwalewa London eyo kati nga mu kaseera ako olwo bwe mbeera awo ku saaluuni ono omwana ajjaawo obujulizi obwo nti nno alina omusumba kyamusabira mbu nno naawona embalabe nange nina ekizibu kyange naye ŋŋamba bulijjo oba naagendawa byamagero omanyi kasita biyitiira abakyala gye kitulukidde gye tuddukira kati ng'oyo maama baba naye musumba era ekikuuno olwo oyo maama apanze omusajja mu Nigeria nga mukadde alina emyaka 6 ayagala Phiona abeere successful mu bulamu ali UK omusajja oyo ampite ng'agenda okumpasa oli maama anfune nga oli maama agamba sirina kye ndikolera maama wo asiime mpozi ndi mukwatira mwana we ne mumuleetera eno gyendi
kati apanga oyo omusajja oyo n'omusajja asobola okumpasa abe nga nkolera ku bitambula ku mpapula awo tuyingidde kati ng'oyo gwe nfiirako mu kaseera ako naye ng'oli omusajja ajja n'agamba naye ng'oli muto nnyo kale nga mpulira ku ssimu engeri nga ginjogeramu nga yagala mukazi alinga myaka 35 eyo naye ng'ajja n'agamba naye olina emyaka emeka mpulira nga gwe omuto nnyo ate ebyempapula biriko emyaka anti yali ayagala kuwasiza ddala naye nga ye nga mama wange ye nga yayagala mpapula naye nga ye omusajja yali ayagala awasiza ddala nga mukifumba yes kati mune kati nga ye ekwasa kwasa mbu nalaba nga nze omuto nnyo tomukubidde ku bifaananyi muweerezaako byonna nga muweereza naye nga kati oyo omwana bwakyogera nti omusumba ajja musabira naawona embalabe musumba nga mugamba ntwalaayo kubanga olwo nali najjamu ensigo okuva eri Kenya nga wadde nava mbulokole naye nga sikyayinza kgenda mu ssabo omwana nga ntwala omwana we yantwala ku kyaki y'abasisita wange kati koolwo nasanga nga bali mu kigambo naye luli nasanga nga okusaba kukoze eki kutandise kati ekitambo kino saamanya ngeri nga gye bakisomesezaako kati ntuuka mu kyaki eyo ng'atuula awo mu kubuulira musumba nga basomesa wama nga mpulira kyekyo kyennyini musumba ate awo we nabuguma musumba awo nembugumira ddala omuliro ne gujja awo netandika okutambula ne Yesu musumba oyo musumba n'aŋŋamba nako nti nsabe dry kati ntandika n'okusiiba nga Yesu siwagenda yuke omanyi olwo Yesu ow'ekyamagero oyo nga natuuka nensabira yuke naye musumba oyo yali nga nsindika mu kusaba olwo netandika omumanya ebirooto kubanga musumba oyo era naye yayitirako wanene Mutundwe ka connection kawano yes kati ntandika okutambula mu bulamu naye nga musumba ensigo eno ey'ababoyi eno ey'okutambula nabo nga era nga sibeereraawo nti oba nga siinayo omuntu oba gwe nkuulayoko ng'endimu kati ntandika okubeera mu mukyaki bakuyita kwewummuza tewabaleka yes era nga bakyakuwa kasente oba ku luno ng'oyagala kyoba nga bampayo kasente nga banyambayo naye ng'olwo ntandise okugjamu ekyo nkwagala ofumbirwa kubanga eyo kyaki nagisangamuko nga yeefumbiza n'okufumbiza ate tekyaliyo erimu ye Kenya naye eno nga ndabayoko embaga ze balanga abafumbo muli nentandika okukyagala kati musumba mu kubeera awo emyaka gyo gyali tegituuse egy'obufumbo gyali gitukidde ddala nagiri emeka ebiseera ebyo musumba nani waliwo ekiteegaanika mu bulamu yes nali nina emyaka nga 24 awo 24 musumba mu kyaki omwo ndowooza leka muyite sitaani era ajja ntegamu ka boy naye musumba nali nkyaliko ekikuuno kiri kyonna nga kikyandiko kino ekyomufu oyo antambulirako ng'era tekyaviirawo ddala ate yajja ne mu parliament n'akiika yes kati musumba oyo boy ajja agamba ayagala kumpasa naye musumba ng'oliko ekikuuno era ne sitaani naye akunoonyezayo ow'ekikuuno ekikuuno kyensoze kiwulira leero kagambe ndowooza okubeerako obusibe nga busibe ddala kuba musumba nze naliko obusibe nga bwe tunaabulaba yes boyi akusanga mu kanisa eno ebyokugenda mu kyaki ate nga boyi ndaba yali wali yankwatira musumba akazindaalo wamma nga we mulaba ndabira ddala yasumululwa nange boyi tutandika otambula kati ebyobulokole byo bitegedde ffe bwe tufumbirwa yes nti walikwata ku mita muntu byonna bali bakusomesezza yes ate nga n'oyo boyi era naye abimanyi abitegeera era tetwabeerako naye
kati musumba boyo oli yali tannasumulwanga nga nange sinnasumula ninga buli bwe bansabirangwa neziringuleri boyi nanjogerako nga njogerako n'agamba nti oyo omwana aliko n'obusibe musumba yamunsiba nako ane boyi nga nswaza naye nga mwagala ebitategerekeka nga mwagala ku mutima nyonyonyo naye nga buli amulabako kati ng'oli ajja n'asanga n'aŋŋamba naye mwana bugwe era osaze bwogende n'oyo omuntu omunonyako ki kati yali avuga booda lumu twali twogera n'oyo maama ng'ali e UK n'agamba kale wadde tozze eno naye nyamba bambi tofumbirwa ng'omusajja wa booda kati nengamba bannaye kyokka nga gwe mpulaningira ddala okufumbirwa obuzibu buli ludda wa mikwano gyange abo malenzi batumira kamma ababooda bannange yonna gye muli era neebaza olwakuba akadde ke kano neebaza omulimu rediyo eno gwekoze mbasanga we mbasanze oluusi omanyi lujaamu bwakwata olinnyawo mangu naye oba okyayogera n'omu agamba musumba tubawulira rediyo ye tukyusiza emize gye tubadde tujja tukola mukama agikoze atya mukama agikyusiza bannange mbaagala nnyo nentumira n'abakyala mwenna ng'okoze omulimu ogw'ettendo obutajjaako ka rediyo buli gwentuulako oluusi aŋŋamba omukazi wange yalemezaako akantu ako nensooka nkagira nempaka lwe kafuuse ensonga olwakadde nti no kaakano kadduse Phiona tusobola kweyongera tugenda kukoma wakati awo ekirooto ky'oli eyafa kikyakutawaanya kikyajja ate eno oyagala kufumbirwa mu kkanisa ate eno olooto oli mu kyalo ndowooza byebirooto ebisatu ebyo bye tubaddeko ebyo naye nga kiri ekyoli yali jjajja kyo tekikyajja nga kikyajja kubanga nga ndoota ndiwuwe waka bulwadde yali takyajjira mu kifaananyi nayenga ekyokujja luli erisimanyi muziika biti naye nga muloota ndiwuwe waka nga tuli mu mbeera nga gye twabeerangamu nti tuli mu kukola mirimu ki tuli wakaawe awo nno nekwana abalungi omanyi essaawa 3 zibeera nnyingi naye twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano twagala tufune obujjulizi buno mu bujjuvu omukyalo ono okusumululwa kw'amaka nina kyennengera kye sitagenda kwogera kati naye nina kyennengera kyali kyenjagala okulaba yatuukawo atya yasumululwa atya naawe ali eyabadde atawaana Katonda waffe ajja kubeera mwesigwa tugenda kumubuuzaako naye ndowooza si kanene nnyo olw'akaseera kaffe nti kadduse tumanyi tukumala leero ero ensonga gyebale kuweereza amiina taata omuwanguzi waffe mukama yeebazibwe amiina sebo webale okuwangula amiina ekitiibwa kya onabeera seruyange semmuto embuuza omuwanguzi waffe alina emyaka emmeka abasajja bannange ebibuuzo by'abakyala ebyo omuwanguzi waffe wangi munnange mbajjeje mukama yeebazibwe amiina omuwanguzi waffe mukama yeebazibwe amiina sebo amannya gange nze mukisa erikis neebaza mukama olw'obujulizi obwo katulina olunaku olw'enkya mubeere bulungi hello nebitunuunira amatu ddala bannange ntayagala kuzzaako headphones nja kukusaba mukwano bw'oba okuba mu programu nja kukusaba okola ekigambo ekyo rediyo giviira oba gigyeko olyoka okube hello yes nyongera ku ddoboozi kubanga gwasembayo amiina nyabo tetukuwulira omuwulira amiina nyabo amiina ekitiibwa kya mukama amiina amiina
haleluya okuwangula kuno kwetaaga okubikkulira mu kifo kino twebaza mukama batusomesa ne tuyiga ne twesabira ne tuwangula ekisinga obukulu mu kifo kino kasita weezuula katonda akwegattako bwegasi ebintu ne bibeera njagala kusaba omuntu oyo ogenda tusabira essala y'obuwanguzi enkya naye kamusabe ateeke emikono gyo mu kifuba yatula ebigambo bino eby'obulokozi gamba ayi mukama olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose ky'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza mukama kubanga ondokodde ameena.